omukyala ono Kadaama akiguddeko oluvannyuma lw'okwesabira linyu. Bino byensiba mbagamba nti bannange omuwalabu wo bw'abanga takusabye linyu aba yakukoowa. Omuwalabu akwetaaga ajja tandika okweyogerezaako twongereyo ebbanga bwe liti twongere bwe liti. My dear, waba takugambye manya yakukoowa. Munnange nabo batukoowa ng'afuuyirira kagalo. Contract yo eggwako ddi akutikke akuze ewammwe. Ngenda kubanga nkuwa akatambi k'omukyalo ono nga nnyonnyola biki ebyabaddewo oluvannyuma lw'okwesabira linyu. Naye mukwano gwe vidiyo sooka ogimpeera like mukwano tube nga toyongerayo naye nga tugenda mu katambi nsooka okubabuuzaako mwenna mu linnya lya Mukama waffe Yesu Kristo omwana wa Katonda omulamu nti mwasiibye mutya mwasuze mutya. Abagoberezi ba Maggie Kyeyo Initiative Uganda YouTube channel mwebale nnyo mwebalire ddala ate munnange omuweerezaawo nze Maggie ate nga ndi mukyala akkiririza mu Katonda era atya Katonda. Neno channel tutambulira ku musingi ogutya Katonda naye ate nga channel ya Bankuba Kyeyo okusingira ddala tubeerako bye tuyiga ngaffe Bankuba Kyeyo. Katugende mu katambi k'omukyalo ono bw'amaliriza ngenda kudda nyongere okuttaanya ensonga tutegeere bulungi naye baako kyoyigamu. Mugamba mukyaba mikwano kansubire muli bulungi nange gye ndi bulungi bannange n'ebintu bya ddala badde saagala kuddayo Uganda kati nakyalina bimaliriza bankubyeko tiketi tiketi mumubeerawo muwakani bino ebintu bituufu nagezere mumwesooka okukyanyuga munnange nti contract yange yaweddeko mulidde saagala kuddayo manya kuddayo mwaka gujja kumbe beetegese dda bankoowa kati kambateereko mubuulire madamu nga ngamba ku WhatsApp muyinza okugamba bambalimba kugambye ndi munyiivu naye kinsinza okunsesa message zino muziwulire. كله the your uniform and the iron I give for you, okay? Not put it here. You want to go? You want for the gift for Uganda? No problem, okay? Not want? Clean, I iron, put it, bring it down, okay? Like you want, okay? Oluzungu mulugulira. Nina ennaku y'okugenda mbadde saagala naye. No problem. Shopping. Today, okay, Aisha? Come on, you want the shopping? You go shopping, no problem. Today, okay, Aisha? Mister, give your money, 300. You want to go shopping? Okay, not want, خلاص, I give you cash. Awo tuli muganda wange bannange awo tuli mutusabire abaddayo ewaka bannange abasigadde eno bakadama abasigadde eno mutuweereza kasente bannange naye nga nzogamba mbalimba tiketi yiiyo baginkubyeko dda fly Dubai sibino bya fly Nancy muyolere. Nengenda kwongera okuttaanya ku nsonga. Nkwe n'ensonga lwaki tosaanidde kwesabira linyu. Waliwo omukyala nabadde njogerako naye ku WhatsApp ennaku ezo era kyemmanyi nti angoberera wano ku YouTube channel sijja kwogera linnya lye. Naye omukyala oyo yabadde neebuuzaako. In fact si kuneebuuzaako. Yazze nga nsaba njogereko ne mukama we musabire linyu inze musabire linyu ewa mukama we. Namuzeemu ebigambo bino ne mugamba my dear njagala nnyo okuyamba naye nze sisobola kukusabira linyu ewa boosi wo. Ne mugamba boosi wabanga ye takwesabidde linyu nga tagikusabye aba yakukoowa. Ne mugamba okujjako wobanga oyagala ogezaako gwe kennyini gw'omanyi
embeera ze mulimu ne mukamaawo mulimu in good terms oba mubadde mutera okubeera nga mucyankalana buli omu abeera mu kunyiiga ne mugamba oli mu mbeera ki ne mukamaawo mukwatagana bulungi nangamba tukwatagana bulungi ne mugamba kati gwoba owiri oyagala linyo genda omwegambire kozi mwina kukanya gwe naye ne mwongerezako ne mugamba naye bw'oba ng'otuusa omalako contract yo n'atuuka n'okugamba nti omwezi ogujja ogenda waka nga ye takusabye kumwongeramu wadde omwezi wadde oba ebbanga aba yakukoowa kati kiri gy'oli gwe okumugamba oba obutamugamba naye aba yakola ki yakukoowa omukyala n'akiraba n'angamba nkubuulire kyoyogedde kituufu wabanga kituufu ye taŋŋambangako nti oba nsaba linyo nti mwongeremu nange sijja kumugamba ntiddemuko kuba singa neetaaga era yalibadde yaŋŋamba amazima gali nti omuwala bw'akyakwetaaga kabeere ng'abadde mu byatya kabe ng'abadde akutulugunya kabe ng'abadde akola ki bw'awulira ng'akyakwetaaga omanyi omuntu obeera naye n'olaba ng'atalina mugaso kati ogenda okutuuka ku nkomerero ng'agenda kuva mu mikono agenda n'olyoka otandika olaba obulungi bwe n'ogamba ate kamuleka abeerewo kati bosi ne bw'aba abadde mubi ng'akucunya atya ng'akuyisa bubi bw'aba muli akyakwetaaga mukajja kusaba linyo ajja kusaba linyo manya yadde kibadde kimpisa bubi naye kibadde kikyanneetaaga kati awo oyina eddembe okukkiriza linyo oba okugigaana naye nga akoze eki kivudde mu kamwa ke kadaama buli lw'onoosaba boosi wo linyo nga si yagikusabye gwe n'ogisaba ekisooka kya byonna bw'anaaba agikkiriza obulamu bwo buyinza okubeera mu matigga si byonna bino byenjogera waliwo abatajja bikola waliyo abajja obbikola naye obulamu bwo buyinza okubeera mu matigga nti mujja kutuuka mufunemu obutakkaanya akugambe nze nali sikwagala yeggwe watwesibako toyagala kudda wammwe otandika okukola nga takusasula kimu bibiri nga bwakutiisatiisa nja kuteeka nkuze ewammwe kubanga akimanyi wamutuukira omusabira linyo wali ewammwe oli bubi either nga toyinaayo ssente toyagala kuddayo nabo bategeeranga ggwe bw'otegeera n'ogamba olaba omukozi wange aganye okudda ewaabwe alabika ewaabwe either embeera mbi oba tayinaawo ssente oba ayinza obba alina byakola byatannamaliriza nga bw'otegeera ggwe n'osensinga ne mukamaawo omanyi bakadaama tugenda ebiseera ebisinga ne tulowooza nti bakama baffe basiru tebategeera ne twetwala nti oba ffe tufe abagenzi ffekka nti bo tebategeera bategeera naye olumu basirika busirisi so kati omukwano gwange nkubuulira tosaba linyo gireke yabye eyogerezeeko gwe banga ofuuyira akagalo oba owira nga toyagala komawo waka banga ofuuyirira akagalo nti kale singa neegambisaako nti anyongerayo omwezi gumu ng'omugaa kale kankwongereyo akanyongerayo emyezi 6 olabe uyo omuntu aba ajakwetaaga nyongerayo emyezi 3 kale kankwongereyo omwaka mulamba nga gw'omanyi ky'oyisaawo naye nga kivudde mu kamwa ka boosi wo kyova olaba nti kadaama lwakuba baana mmwe temwagala mazima kadaama olina okubeera ever ready mu ngeri ki ng'oyinawo ssente enkalu kw'oyinza otandikira si nsonga omazeko contract yo si nsonga tonnamalako contract yo naye baana mmwe abaana balina engeri gye badiibuudamu ssente ne baziwa abasajja simanyi ne baziwola simanyi kadaama nga ssente z'omuntu gw'abadde aziteresa yazirya buli oba nti naziwa maama abeeko kyanguliza n'azirya oyo wanjawuloko tomunenya kubanga kisobola otuuka ku buli muntu yenna ne weesiga omuntu n'omugamba nkolera kino n'azirya ssente oyo simunenya nnyo ate naawe era nkukubiriza it's better osavinga akasente ko okomewo wane Uganda weekolere ky'oyagala okukola weekolere ky'oyagala okukola kati bano bensinga okwogerako be bano ssente oziwolawola owola ono wola oli isente buli akabidde ebizibu gwe waggomala buli kizibu kya mikwano gyo muwa ba boyfriend abasajja babakwana ssente mubagulira kati wulire biri ku Mr. America
abaana bakadaama waliwo screenshot gyendabye lwe yasindika 5 n'asindika 3 n'asindika 15 n'asindika emmeka banaye nga ssente empitirivu bali ku basajja be basanga ku online gwatalabanga nako kadaama otandika otya okuwa omusajja ssente gwotalabanga nako nga ne be wali olabyeko nga mwali mwebaseeko na mwenna azirya kati gwosanze ku online kadaama bannange mutereke ssente baana mmwe ebintu bwe babiteredde ne muddamu okutambula va wano ng'oguddewo banka ssente gy'okola giteeke ku akawunti yo bannange musevinge kugambye olina okubeera redde nti omuwalabu neebuta n'akutika oba okozewe omwaka mulamba kale olinawo miliyoni 6 oba 5 naye n'okola emyaka 2 ne gigwa wali omuwalabu n'atuuka okutika okuze wammwe nga ne miliyoni 6 tozirina ku akawunti nga n'ebikalu by'okoze tebiriiwo nti oba ozimbye ennyumba woonootandikira oba oguze poloti weeri nti kale olina woonootandikira mbabuulire mubeere ready era gwakola ng'okubirira okumalako kontrakiti yo totunuulira kiri nti kale nja kwongeramu ebbanga ebyo byanja kwongeramu ebbanga tobibala bala gino emyaka gye 2 kiki ky'oyina singa kontrakiti eggwako oyinawo ki naye tugenda ne tukozesa ssente ne tuzisaasaanya n'otuuka at the end ng'ogamba kale ngenda kwongerayoko emyezi 4 bw'obanga mu myaka 2 tosobodde wadde okusevinga miliyoni 6 how sure are you nti mu myezi 4 gy'ogenda okwongerayo onooba owezezzaawo ssente kati kadaama tandika okusevinga ssente w'olabidde vidiyo eno toganya musala gw'okugwako nga tosevinze banange muyigo sevinga kati ono omukyalo olaba atuuse osaba boosi we nti mbadde njagala kuddayo next year nga kitegeeza either alina byatamunamaliriza talinawo kasente kakalu ate ne woba ng'olina ebintu by'okola unless ng'ogamba nti byenkola bwe ntuuka e Uganda ngenda tulabutuza mu bizinesi yange nga bizza amagoba ng'ate weekakasa gye 2 awo so oteekamu akasenteko ate era si konna beerawoko ne ku luwuzi w'otandikira abaana bakomyewo n'atuuka ku airport amazima ga Katonda nga n'emitwalo 10 egimujja ku airport tagirina naye ng'akoze 2 years nga ne ssente ezimujja ku airport tazirina akoze ng'azigaba alina baasindikira manange tukyuseemu maidiya nze vidiyo zino nzikola siina gwennenya era temunyiigira naye tulina okuba nga twogera amazima kozi ne Bayibuli egamba ti amazima gatufuula baddembe ate oluusi waliwo bye tukola mu nsobi mu butamanya nga bwe wavaawo omuntu akyogerako oba n'olabayo munno gwe kituuseeko ng'ogenda kuzibuka obwongo ogambe abula nno kantandika okwekuŋŋaanya mmanye wengwa mbeeko kyenkola ffenna tukyayiga nina benjigirako nammwe abangoberera wano eno olina byonjigirako so bamaidiya ekyo kyekiriwo ate kati embeera nga weeri kati nga weeri bino ebiriwo bino bwe binaba tebinnatereera abawalabu bo kati ndooza Uganda nizibaagala kutugobera ddala kati making sure nti buli kasente kofuna kubeerako savinga nga bwe kisoboka oba mama mulwadde oba taata mulwadde simanyi kojja emmese yamulumye simanyi taata ente yamutomedde maidiya neewandibadde wano Uganda oba wabeerera wano e Uganda nga tonatandika kutambula baali balwala sigo wabajjanjabanga bafunanga ebizibu oba ekyokulya kyabulanga sigo wabaliisanga nze njjukirako ebiseera bye nabeererako omwavu nga tewali nakujjukira nti gy'oli nga tewali akujjukira naye olwaleero basookera wuwo because bamanyi nti woli wanajjewo ojja muwaayo ena naye luli batuyisangamu amaaso kababe ba famire kati mukwano bwoba watambula si gwagenda omala ebizibu bya famire mulimu n'abaana abamu ng'oli ku kyeyo ngo famire mmembawo yenna kabe sisitawo kabe mamawo kabe tatawo tamanyi butabi watambula genda ku kyeyo naye kasita bawulira nti oli ku kyeyo bakutadde ku pressure buli kimu bakigamba gwe Kadaama gwe bagambe buli mukolo ogugenda obeerayo bwe yafudde gwe bagamba ate oba tobawadde ssente
Muyige okukodowalako, muyige abantu okuba naabina mu maaso. Bwe mukomawo wano nga temulina kye mulina, bw'okomawo nga tolina ky'olina, ojja kulaba kye bayita abantu bulijjo b'owa ssente. Nkyogerera ddala amazima nga ntya Katonda, waliwo bakadaama ng'abantu bewaleka wano e Uganda nga tebalina kye balina. Ogenza okudda nga bo balina bye batuuse nga gwe abadde ku kyeyo ng'ofuna emitwalo 9 buli lunaku nga tolinaawo buli mwezi nga tolinaawo n'ekimu ky'olagawo. Nga n'abamu ku bo ssente baazijja ku ggwe. Mukomyewo baganda bamwe bakoza amabizinensi amanene, bazimbye amayumba nga bali mu ssente zammwe. Kati mukwano byebyo nze wano sigenda kusukkawo alina amatu awulire. Ekigambo kimu oba bibiri bimala omuntu omugezi okutegeera. Naye nga maliriza mpisaawo ekirango banange nina Airbnb, nina ennyumba nga ziri fully furnished, zirimu buli kimu omuntu kyatandikirako okukozesaako ewaka ate ku bbeeyi entono. Jangu mukwano tubeere nga twogera okomawo mu vacation, weetaaga ojja siwoomwirako ka weekend oba holiday. Jangu mukwano tubeere nga twogera ate enamba ngeri 0708 95 32 67 for business.